sementi bakabeera wamu ate zino zo tubakize kiki tekabadde kamba akaleero akaleero kakamudde watu natandika nakwogera okyawulira muli akabisi kange tukomyewo n'olunaku olwaleero tuli mu Suplex Gym. Abazze batugoberera tujja mu gym ne tukola dwiro, tukola omubiri, okusala omubiri, aerobics, abagala osala embuto n'ebirala. So tuli ne gwe tubeera naye Kasule abeera atukoleramu, then ne instructor gwe tuba tuli naye twagala tudde gyali atubulire era tutandikidde ku ki omukulu obulamu buli butya. Nange wendikinga oyogera ng'omulwadde n'ekifuba kino boodi oba ekifo eky'omunda ekiba kiri ekyokukolola. Olwaleero tugenda kukola ki? Tutandikidde ku ki leero? Tugenda kukola kifuba omukusangirira tugenda tandika ne Kasule. So yamaze dde okubuma leero. So nga tulaba kano kaliko waggulu ko tekali flat, no bench teri flat nga zinda eriko waggulu ko bwe wano waggulu wano wano wewate eno wewate aga waggulu ne bagamba omuntu nga mukofu ebiseera ebikumufuna munne so leero tuzze kukola kifuba ne Kasule ekyawaggulu eno nga ku bulabu. So abazze batugulira twazijja tukola videos ez'enjawulo. Twasembayo kuba wano twakola shoulder. So twamaliriza okukola shoulder olwaleero kale twagala geza kulaba nti tusitula ekifuba boodi nga tukola bench, bagiyita bench. So tukola wano waggulu wano, tujja mala tuve wana tukole wano wansi tube nga tukoze bulungi ekifuba. So twatandise n'ekiro ezabadde meka ezasooseeko, tubadde 10 kati ezoyongerako meka 5 seno 15 eri 15 ze kilo 3 zagenda banga asite. Okay, so tutandikidde kilo 10 katwongerako nende kilo 15 ze kilo 3 twalize wamu. Kiba kino omuntu abeereyo ng'alaba alowooza singa abanga atandise nga talinaako wadde ayinza kusitulira kyenkana kinaabanga ngali serious nga sikula. Press ups zino ziyambako okwongera okuzikola okufuna ziwa amaanyi nosobola okuba nga osobola okusikula. Kitegeeza batandika pressure up ekuwa power ogenda okujja wano okusitulanga amanyi zino bba bende bamukiro nga meka bayokayoka erina kilo 2 kitegeeza omuntu ateeka 5 kilo 10 yongerako nabizima kilo 3 omuntu kitegeeza bateeka kilo 5 ateeka kilo baya kilo 10 abamu kilo 3 ekitegeeza nga tulaba basitula wano zino ziri 10 wano waliwo abiri bonewa ze kilo 4 naye nga muri reality bar zibaako. So omuntu alaba tunda omuntu nga asula obusubi nanga obutini naye ng'ate waliwo ekyenjawulo ekyeyongeramu ogenda okuba wano olina amaanyi amaanyi gaba mangi oba osobola ositula omuntu n'omukanyuga ebbali. Oyinza osanga omuntu nga asobola ositula bwe neentuma naye nga tugenda mu kuzimba sikiro osaba bwa sirinda naye nga takusobola aba akasobola naye besi yataabo kibeera buli omu ayina amaanyi tukyayongerako naye kyayongerako tunawerako zina 5 so ebina 25 za 5
olaba ekyo ekintu kyobadde oyogera ku abantu abadde amaanyi okola ati ate osinga tubuuza emita zituusawo owasemita akoowa nooli eri singa tubuuza wana akoowa lwaki nti bwe mwalina sayidi eri abayamalirira mwalina sayidi ye ezo ziri wamu tukyayongerako esembayo naye abatula mu genfinayo bba eyo zitawakiriza yabi so eno esente eba esembayo nekitukatugerekajakala emala wano tugenda wali situla kyebekolerwa kino kyawansi laba ate nga bwekigenda okutambula so tuba tumaliriza so tugenda kumubinga tugende newaddako abatukobe yatumaliriza waggulu wano mu kukola benchi yaffe ekifuba tumaliriza waggulu wano kuba ekifuba kiba kifeero nga kikka wansi nga yabatunyonyodde so tukozeeko wano waggulu tugenda kuba tukole ne wansi wansi wabeera wansi webbeere liri bebbeere linyini yonna okuva paka wansi kokiro ngotandikidde wakuna atandikidde kukiro saabiri oyongerako n'endala zagenda zikushinga omulundi agenda kushinga wola otandikidde na za wansi otandikidde ku za wansi tandikira 10 2 tugenda tolako obutoza wefeta okwongerako bayimanyi otandikidde mu nkaawe jatula ogenda oyongerako tugende mu naye olwo twasobola okukushinga kiro nga biri nazikushingamu yebali nga solose okukushinga kiro zibeere bibiri so ekyo omwabe bwabyabyo bitandikidde biri waggulu venga ukigenda okutambula so tuli kukifuba kya wansi mu makatikati one more kaideni ongatandika okukendeeza so tugenda kusigazaako 25 gata tutandikiddemu era wabaddeyo 35 musanvu tutandikidde mu 7 so buli lwokendeezaako bingi gyabalina okutwala nga gyo gyeyongera waggulu twala 8 awo 1 2 3 4 5 6 7 8 so nga tugenda kakendeezaako etandika atusigaza abyabe then the kilos of
waka kuwumulamu twasoke kumulemu esawa yange ng'emu ndyoke nkushimba ebirala ebiddako. Kyakola tekiriko kuwummula kiri certificate ekya bugenzi. So twongeddeko n'ebiteefukapeeki. Atumaliriza twongedde kendeeza. Tugenda kukwata Dumbbells. Era ng'emitalo kifuba. Tugenda okukwata tugenda wali oba tuzirina kusembera wa? tugenda zikulira wali. So tunakabula nga tulengera ebulungi. Kale kasule nadambe ya kirwawo kisinzira kukola ebyoli ng'asobola okukola programu yasawa tusobola twagadde kendeezaako bwabudde kukola sente webadde programu kati omuntu abeera akola nga kisinza zino bwezi abeera advise okulya byakulyaki okulaba nga afuna kyaba ayagala n'omubiri ogwo abeere nga sere ebisinga kati ebyokulya nze nga naye kati basula emboola zerina nutritionist atera omuweerezaasaaaifuna mubyamu mwadibazi naye nagenda nagula nalya oba wali ebyokulya ebirala ebyenjawulo kubeerayo ebisinga nze musindika nutritionist wa jimu namukolako wa nutritionist namukolako kati agenda okujja abamanyi kikyagenda kyalidde awo kutandika abamanyi kyazaako nokula egyo bajja dumbbell ya 20 paka 20 kwa 8 bwe oba okisindika wamukyegatta wamu waitawo 15 minutes nebyokatandika wanosula lumala okukola sayo ezinya katulina kusakumenti kati okukola osobola okumala okukola ebeera nawokola so ebe ekuyambirako ddala ekuyamba olumalaawo olumala ositula ebyomaze nenyoga post-workout ebiseebisinga zibaprotein tegeeza babemanyiza ebyokunywa bino ebbanga olinamu akasente akamala nosobola obibalansinga ebbanga olinamu akasenteko kusindika meka genda kumi 1 2 3 4 5
kusaamu tugenda kwongeramu kiro obulungi. Tugenda tolamu kiro. Tugenda kera kino tugenda kukola kiki? Tugenda kukola kiki? Okay. Nabyo bino si byangu osanga busanzi muntu mukubo ng'anyuma eyo nga bayita mu bingi. ng'atambula ng'alina akanyama. Osanga alina akanyama. Njagala afaanana ng'oyo naye ng'oba olina ekikolerero. Kiba kyakwongera bwogezi ebisinga. Tole nga baagala abalina obunyama. Bakola obunyama balina bye bayitamu bingi nabo. Oba omukazi naye wayita mu bingi okweyerusa alabike bulungi. Museemu wano ekizibu ekikozewo. Nawe oba alina kyayitamu. Alina kutula nazibala n'agenda nazo. Tugyeko tamusigaza 15 gaasa tuludde n'ono. Tugenda kwongera okukendeeza Komaawo atuddayo ate netutwamu. etwatali gye tumate ne tuddayo. Kasule nadamba erya 10:10. Tukomawo wane. Komyewo wanera. Lwaki tuba twamaliriza eno omulundi gumu ne tulyoka tugenda eri wadda? Twabadde ku strength ebisinga eno bandi wanga strength wabulimaanyi okezimba naye kezimba n'amaanyi kati kyekiriko ebiseera ebisinge ba programu ya Kasule yamuisa yali Limbas. muscles exoskina nezikoolera ddala zizeemu olaba nti ekkiro ezimu tutandikidde wansi nga lutandikidde waggulu. waggulu nga tugenda wansi nga tulwali eri tuzze tutulanga tuva waggulu nga tukuba twambuka. Ekikola nga tubadde tukola wali walibaddemu okwewuuza. Kola 1 era abo abaagala emmaazi bafunye mu maaso naye nga tebagaziye nnyo bagaziwa okozesa puroguramu eno mungi. so togajja nnyo naye obeera mushepa omubiri gwegwo si bano abalina omubiri nga kanyama nenga luga gwa kigagga oluto olunene emikono giyiikayiika. So wano okakasa omubiri kiba nga kinywa kyo kyennyini weziba paks nga zeziri zennyini n'abalina amasavu amangi abalina egezaagala osala amasavu akolesa ebyuma nga bingiko kimuyambako mangu nnyo okusinga akolesa ebitongole. alina amasavu amangi agadde kusala so bazikusula kiro ezimusingako ebyuma bimusala sesigadde bisala njoba bisala kati genda ntonaasala era ogenda okugomusala ngaafiire amaso gende mubango neshepu oddeyo mujobula. Yeah. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10.
kyalira wenyi so zino zibadde biteringa agenda kumiraku endala 5 5 then afuze ku 15 nga tuli mu 30 okay so omuntu aba ayagala okwongera okusala akabiri sabu salire ddala ddala likengeri omuntu abaze omukulu nga talina buli instructor kimanyi ebano bosanga nga akyamye kuba ndaba okuli omuntu bungi ate abamu bombi balina empaka aba ayagala kyekwasomye ye abajja wano nomunakutumira mujjo ogezaako ate ogezaako omulaga kyalina okukola nagamba nsekagaizo kyenkola nkitegeera nkola nkitegeera naye nga abamu abayeeri genda otuuka okumusanga mukubiro atambula ali ayewunzika so tumaliza na ya 20 okay so nabadde ndowooza neŋŋamba kino wabaawo amakozi enjawulo zeyongerako sigenda zeyongerako naye nga waliwo abamu abakola n'atuuka n'akiga n'abanga agezze n'aba nga teyeyongeraku ne bwakola atya abalina menteininza balina bikola zino mutukiza mwana tibambazina yokoma wano okukola ziba zigaziwa kati zituuka ku limiti yazo nga tezikyeyongera kiringa ngonosikota olukoba okoma kati maso zino ebiseera oba oyo oyagala zeyongereko naye nga zo zaakoma oba oyo oyagala zeyongereko oba oyinateeka so bw'otateekamu oba olina kukoma omubendeininga nomendeiningira tesobola kubaawo ebigezaako gisukaayo begenda yulika bugirisi gende ate walekerawo okukola ngaeddayo ng'okendeera no kati eyo program nayo gyeri nti bw'otuuka neba nti zikomye ogiwumuza notandika lya mmere yobuki nobanga awumuddemu oddamu okujja n'okuba ekula neyisaawo wali we yali eyisaawo era teyisaawo nekinene kiryawo tugende ku akawuti yaffe tuba tugenda kuddayo wali etwasookedde so tuba tugenda kukwata dambere tuti gaziyamu
beemaliriza olwo bwe nalaba nga bwamba amaliriza naye akwata omuntu nakukola bwati nga kasimanyi nti abeera asiba bw'aba anyola ati agamba nti abakoze omubita agala kukendeere si bwe kibeera boli bagamba ngu alookera manya aba alookera naye si bwe kiba nti aba alookera aba akolako kano wano ekuba alookinga kyoziivu okoze ekireme kimbulukuka otwala mekameka so ogera beera oyongerako akazi ngenda kwongeraku kusekyesomba esezina kutambula bwe zityo ogenda kwesera endala 10 sebyangu naye yosinyangu ayagala ebyuma namba nga sigejja so tugenda kwongera esente egesomeraku ddala egenda osemberayo eddala ngenda kwongeraku okay so yebesema ddala akabeera nga kawe so ngaekikoba naye programs ye nga yezembadde nga mukolera mukolera program kimanya nti genda kukola program genda kukola lwaki ye wewulira buli omu alina eyiye ate ye itambula bwe yaba ayina eyiye ate eno program gyemuwadde sobola giwadde bejja mwalya bwabi sinakumwabya ebejja musiba musigate omubiri guleme okay ebanga omuntu akonye manje mukoye so naye natandika nkolankola omwalina programu eyo byomukolera programu balina kutambulanga munaana emejeka eyongeddemu
Program ya kasule bwecho webadde. Yekivuga bench. Ya bench. Yeah. Tusobola okweyongerayo nga tugenda tukola ebirala. Tukola ebirala. Kati tusaawa eno abamaliriza bandabuzi waka ayina ebyokulya alyawumule manye omuliri okukula kulya nakuyumula Olya omala olya neweebaka olukula. sinaba wanindo nalya bulungi. So kasulo okiwulira olina otamubuli kiba kize. Kiki tekabadde kangu akaleero. Akaleero kakamudde. Watu natandika nakwogera okyawulira muli akamisi kangu. So sigala ngamba abantu bagala okujja abasala amasavu abanoonya body fitness abaagala okuzina na dance classes dance classes amazina agalimu amazina gali agaddala mukasobola ngenda kumukoona azina ku stage nazina waneeno balina training awaolusa dance ne bayiga zino moves ngezi abalimu ekyola kukigeza ennyimba aerobics leero tulinayo kusaawa ejja aerobics bazina nabavugayo tebagoza abavuga egaliko balina kubaera spinning class. Friday tulinayo boxing okidde n'okujwa abamumanyi era ebyo byonna abyetaaga byamusuplex tusangibwa wano opposite kumpi neyinfano ng'okyekasa tusangibwa mbeerawo ebiseera ebisinga mbeerawo kyenkana mbeerawo abagala okusala olubuto ninga agala kusala ku matakozeseza ddagala bonna bajje wano tubakukola kozi abala banansogolereza kale abatugoberera abatugoberera mulamu zaffe guno mundi gwaffe gwakusatu nga tujja wano mu jimu okola omubiri tukola duyiro omuntu abeere fiiti agala okwongera ku mubiri agala okusala omubiri kusala olubuto n'ebirala bobeera nga otufolowinze walinza obba nga olina gy'oli ng'olina jimu oba gy'okoleramu naye nga obayo kubikola nga bwebirina kubeera nga bikolebwa so bw'ofolowinga wano osobola okubeera nga olaba engeri ebikolebwamu n'obikola ng'oli eyo oba okitegeera so anaabagoberedde obunujja kwongera kuba nga tubawa classes endala nga tuyita no ku YouTube channel yaffe n'abatugoberera ku mikutu emirala gyonna so kyekyo wasobe nakyogambayo gamba tulabe abatulaba mwena ku YouTube channel yaffe mujumbire okola exercise ekirala kyembasaba mutufunyire mutuwa emirimu tulina mabawunsa asukka mu asatu mutuwa emirimu tulibatendere kutya security so byebyange so abeetaaga security olina kivulu olina mukolo nawe omuntu nga gwe nga weetaaga at least bamuyita private guard ng'olina omuntu gwobeera naye awo abakuyambako oleme kufuna buzibu bwonna osobola okubeera nga otuukirira nze Sonko Muhammad mubeere bulungi.